nti emmeme gabagaba simanyi omusoga ye agamba atya nkwaniriza ku GTV omulabi waffe omulungi twakusuubiza nti embeera yonna oba ensonga yonna weriba nga ekwatagana ku busiraamu bwaffe tujja kugiwa omuzinzi ogw'amaanyi. Olwaleero tuli wano ku kifo ky'abasiraamu abapya oba ababeera bakayingira obusiraamu ekiyitibwa Baraka ku kyalo Isegero sabukawunti eyeeyisinze Namutumba disitulikiti eno nno mu Eastern Uganda, era ng'ekituleese wano kwe kubanga tubeerawo ng'abajulizi ku mukolo gw'abasiraamu abapya nga basiibulwa basomye eddiini yaabwe, eddiini esookerwako era nga bagisomedde omwezi mulamba, so nno bagenda kubanga basiibulwa bingi bye basomye mu byo nga mulimu okusomera Saruna, butya omusiraamu obupya bw'otandika okweyisa n'ebirala bingi nnyo ebibasomeseddwa ng'abasiraamu abapya ate beeyongereyo ku levu eddako. مساجد في كل مسجد في أكثر من 100 مهتدي. كم داعية فيه؟ والله ما هو دعاة معينين هؤلاء في المساجد، هؤلاء نحن يتعاونوا معنا ولكن يحتاجون إلى خدمة مجتمع. هذه مدرسة وهذه الأرض أنا قلت لهم أول شيء تعملوه تأتون بأوراق الأرض أنا أسلمها للإخوان في المكتب، نبني لكم بعدها مدرسة قرآنية. أول ما نعمله نرمم هذا المسجد، يحتاج إلى ترميم، يحتاج إلى مساعدات، يفرشون هذه الأشياء يأتي بها مثلا واحد من بيتي واحد من جاري. هذا المسجد له للأهالي. نعم للأهالي. هناك مدرسة. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله إخواني وأخواتي جميعا. وصراحة يسعدني أن أرى هذا الجمع الغفير الذين اعتنقوا الإسلام، وأيضا أرى أن يعني يتعلموا تعاليم الإسلام من الطهارة، من الصلاة، من فقه الإسلام، من علوم الشرعية لأبسط الأشياء في الدين الإسلامي الحنيف. akoba omukulu nti musanufu eno olw'okuboneka nti atuuse mu Uganda wano yayagaana abasiraamu nga imwe abayaka nga mwewaireyo mwedda mwabanga mwegeresa eddiini yaimwe, mwabanga mweze ng'okunaaba buyondo, mweze eswala, mweze amateeka g'obusiraamu, mweze enkolagana enungi ey'obusiraamu n'abatali baki basiraamu. Yakati musanufu ino n'olw'ensonga eyo asaba Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyo kye mwayikiriza munoolere ku buki obusiraamu era musome obuki obusiraamu. الدورة كم دورة مدة الدورة؟ 25 يوم؟ 25 يوم. لمدة 25 يوم فيها تعليم الصلاة، تعليم الطهارة، تعليم الوضوء، جميع الأمور الإسلامية التي تفيدكم في حياتكم اليومية. akoba nti ena kudemaze wanonga musoma dakoba nti mbere wanonga mukolaki muli kusoma aye nga muli kusoma mu ibanga etali ki itono bale ibanga lyemuseme tiiki titono mwasomera mu eswala, mwasomera mu okwetukuza, mwasomera mu embuza n'obuki n'obusa. Akoba ati ena kwedo tiiki tintono, so akoba bukoba nti mujje mu maiso tutakola ki obusiraamu buwoma ng'okoze eki aye ate buluma ino nga tobukoze eki. So akoba bukobe nti ye n'olw'ensonga eyo ayongera kubanyweza nti munwerere ku ekyo kye mubaire mukola ki tusoma ekigembagana ku busiraamu.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam yebazali Allah usakuna kuno lwaleero olwaddawuleno ngewaako yakoba nti bekibalese bayidde okubabona buli kisooka ekyokubiri bayidde okubalamusaaku ekyokusatu bayidde okuwangala ku ddiini olwaleero inshallahu taala n'omugenyi oyo omunene gwe muwulire لكل من قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. akoba nti omuzikiti guno gwazimbibwa n'ekitongole ekya Direct Aid nga guzimbibwa ku musingi ogwa la ilaha illallah muhammadan rasulullah omuntu aba ajja atwire nayingira obusiraamu n'omusingi gwazimbirako muki omuzikiti guno abantu bayidde basaaliremu basabiremu nga aba bwakola ki bwayenda. وهذا المسجد بني لكي يتعلم الناس عبادة الله. era omuzikiti ogwazimbibwa gwakwenda bayidde basomeremu ngeri kimu esinzaani awo gangaemu bali musomeramu babasomesa okusaala babasomesa okusiiba buli kimu kye bakola ki babasomesa oluzikiti baguzimba nga essomero. هذا المسجد يعلم المرأة يعلم الرجل يعلم الصغير يعلم الكبير وعندنا فيه شيخ إن شاء الله قائم بعمله. من الشيخ هذا المسجد؟ akoba nti omuzikiti guno seeka omuzikiti guno aliwa omuzikiti guno gwatebwawo gusomesa abaana abato gusomesa abantu abakulu gusomesa abakaire gusomesa abantu bona balabenga bega obuki obusiraamu. الله يبارك فيكم ويهدينا ويهديكم للخير. وأنا أعطي الكلمة لأستاذنا شيخ سيسلم عليهم لأنهم زرتهم أمن الله وسلم عليهم Katonda mulala azaala era tazaalibwa. nawo olusiisira lw'ebyobulamu Direct Aid ye yazimba sente eno n'egiwa abasiraamu abapya wabula ng'ate era okuluna esazeewo esiibula abasiraamu bano wabula ebaterewo n'olusiisira lw'ebyobulamu luno lugattiremu abantu bonna ab'omu disitulikiti eno n'ebitundu ebiriraanyeewo era nga bagenda kubanga bafuna obujjanjabi wano okukeberebwa n'okubanga bajjanjaba baweebwe eddagala. So nno bangi abantu bagenda okubanga bayitabwa wano kubanga bafacilitatingidde abantu abakwata mu lukumi kitegeeza nti nno basuubira omuwendo gw'abantu mungi era n'ebyokukozesa weebiri bingi. Kakati nno gwali eyo tosobodde kubeera naffe wano tugenda kubanga bino tubikutuusaako ku GTV. Musa Sam nze ndiwo ku lwa GTV okubikutuusaako.
آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amanya neddobozi nze Sheikh Uthman Badru Muntu, Center Director wa Markazi Baraka wano Isegero mu ggombolola ery'ensinze mu disitulikiti y'e Namutumba. Sente eno y'abasiraamu bapya yatandikibwawo n'ekitongole ekya Direct Aid Society omwaka ogwa 2020. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire baganda baffe ab'ekitongole abateekawo esente eno nga be bakulembera ekitongole kino ekya Direct Aid Society. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abatukuumire nga sente eno obufunze obw'ekitalo nnyo ekola ku basiraamu bapya, abasiraamu abagenda basiramuka mu bitundu eby'enjawulo wonna wonna mu ggwanga wano mu Eastern okusingira ddala wano we tuli mu Namutumba district n'ebitundu ebiriraanyeewo, bajja mu kitundu kino ekya Isegero wano we tuli mu center ne tubasomesa okumala omwezi mulamba. Naye nga mu kubasomesa omwezi omulamba abantu abo bajja buzibbo bokka, tubawa emmere, tubasuza, banywa era ne basoma ku bwereere okumala omwezi mulamba. Ebyo byonna byonna tubibakolera era tubasuza bulungi nnyo, beebaka bulungi nnyo mu butimba mu ki wonna, ebyokulya bibeerawo nga abasiraamu abo tugezaako okubabudaabuda okubasomesa eddiini yabwe ki Isiraamu. N'olwensonga eyo olwaleero luno tulina porogulamu ey'okuggalawo ennaku zibadde basoma omwezi omulamba mu kitundu kino eky'Isegero n'ebitundu ebyetoolodde. Olw'embeera ya COVID twateeseewo enkola ku mulundi guno nti twasomesezza abantu nga tubasomesezza ku mizigiti gyabwe, tetwabakuŋŋaanyiza wano ku luno. Twabagambye bakuŋŋaanye ku mizigiti gyabwe ne tukuŋŋaanya emizigiti 10 egibadde gisoma okumala omwezi mulamba, era omwezi guggwako lwaleero. So olunaku lwaleero tuli wano Isegero okuggalawo esemina ebadde etambula mu basiraamu abo abapya ey'ennaku 25, tuli kugiggalawo olwaleero luno, era nga tetuteeseteese tuteeseteese abantu abo okuba nga tubabuulirira nga tubasiibula okuva mu kitundu kino. Ensoma gye tubadde tusoma nti tuteeseteese nga buli muzigiti gukuŋŋaanyiddeko ebyalo 3, kitegeeza nti tusomesezza ebyalo 30 eby'abasiraamu abapya mu mwezi mukya mulamba. Biki abasomi abo basomye? Abasiraamu abapya tubasomesa okutandikira ddala ku busiraamu. Obusiraamu kyeki? Ne bategeera obusiraamu gye bwe bazzeemu nti ddiini lya ddembe, ddiini lya Luganda, ddiini lyagaliza. Ne tuvaawo tubasomesa kuzimu ku mpagi 5 ez'obuki ez'obusiraamu. Tubasomesa empagi esooka era bagisomye mu mwezi guno nga eya shahada. Bategedde Allah nti ali omu, ye yeesinzibwa, talina kyesinzibwa mu butuufu bwe bw'okwesinzibwa okugyako Allah atya omu. Mu kiseera kino kyennyini era basomeddemu okusaala empagi ey'okubiri y'esswala. Bamanyi bulungi esswala kyesooka eriwo esembayo, swala ziri mmeka mu lunaku, byonna byonna babimanyi. Era nga kyekimu mu swala bayigiddemu ne tahaara, okwetukuza. Bategedde okwetukuza okwa wuzu weetukuza otya, okwa janaba weetukuza otya, byo babitegedde ng'abasiraamu ki abapya. Ne tukomaawo ne tubasomesa ku mpagi ey'okusiiba, lwansonga nti okusiiba sayina kweyingira kuleme kubeera kupya. Bategedde tusiiba ddi, era okusiiba kwalalikibwa ddi, omusiraamu asiiba atya, biki ebyonoona okusiiba, babitegedde ng'abasiraamu abapya. Then ne tutakomaawo ne tubasomesa engeri gye balina okweyisaamu nga bazzeeyo eri baganda baabwe, eri bamaama baabwe, eri bajjajja baabwe, kuba bajja kuvaamu baddeyo, naye baba bazzeeyo bagenda kweyisa batya. Tubasomesezza engeri gye bayinza okweyisaamu eri baganda baabwe abatali basiraamu, engeri gye balina okweyisaamu eri bazadde baabwe abatali baki basiraamu, engeri gye bayinza okweyisaamu eri bakyala baabwe abatali basiraamu batanaba kusiramuka. Kugamba ne tubalaga nti obusiraamu buyina enkolagana nnene nnyo n'abantu bonna. Tetusosola mawanga, tetusosola ddiini, ffenna ffenna tuli ekintu kitya kimu. Tutusomesezza abantu abo baddeyo basobole okukola emikwano
n'abantu abatannaba kusiramuka ab'ekika kyabwe oba ab'eŋŋanda zaabwe n'emikwano gyabwe. Kiwe ekifaananyi nti obusiraamu diini si ya butujju wabula diini ya ddembe, lyagala abantu bonna, likolagana n'abantu ki bonna. Era bwe tubasomesezza tubayigiriza enkolagana y'oteeka okweyisaamu n'emiriraanaawo. Okwaniriza omulabi waffe yonna gye twatandikidde mpaka ate we tuwunzikidde puroguramu yaffe ey'olwaleero, wabula nga njagala okukakasa nti olwaleero lubadde lunaku lw'amaanyi nnyo. Twasookedde ku kyalo Isegero wano mu Namutumba disitulikiti nga we twabasoose okubalaga, ne tufuna ebintu byabadde bingi nnyo okwabadde okusiibula abayizi abasomye era abayingidde obusiraamu ku ssomero liri oba senta gye twayise Baraka ey'aba New Congress. Bwe twavuddeyo neeyo ne tugenda ku Masjidi Amina era mu kitundu kyekimu Isegero Namutumba disitulikiti. Wano nongera nawo basiibuddwa abayizi, basiibuddwa nga babadde bawerera ddala nga bangi nga balinga mu 50 nabo basiibuddwa nabo nga bayizi baffe. Kaakati nno puroguramu yaffe ntugiwunzikidde webayita ku Masjidi mu Izzu Ituba. Ebyo bigambo byene waffe mu lulimi Olusoga, Masjidi mu Izzu Ituba mu disitulikiti ey'e Namutumba. Puroguramu yaffe wegweredde era nga wano kibadde kijjubi nnyo, anti era basiibudde abayizi abasiramuse ne baate ne babaawo abasiramuka batoozeddwa shahada, baweereddwa ennyama, baweereddwa ebintu bingi nga wobirabirina mu puroguramu yaffe nga bwetambudde. So nno gwali eyo ng'omulimu gw'okola gwa busiraamu ffe nga GTV weetuli okubanga tugutuusa ku bantu, tugusaasaanya tutuuke yonna yonna gy'onaaba obutadde tube nga tugujjayo tugulaga abantu. Mwenna kyetubaagaliza okuba nga mufuna omutima omuyambi era omutima ogwagala eddiini yaffe. Byonna ebyo bikoleddwa Direct Aid. Ekitongole ekyo kiriwo kusaasaanya ddiini ya busiraamu, kuzimba mizikiti n'ebirala ebiringa ebyo ebigwa mu doketi ey'obusiraamu. N'olwekyo naawe osobola okubanga weenyagira ku mpeera ng'okola ebyo ebiringa ebyabano. Musa Sam nze mbadde okubanga kutuusako puroguramu eno. Ku kamera mbadde ne mwana mulenzi Senkai Umar. Mumumanyi mu puroguramu y'abavubuka n'obusiraamu buli Mande mpaka Lwakutaano. Puroguramu y'abavubuka tukuleeta abavubuka ab'enjawulo abasomesa eddiini y'obusiraamu ddala n'otegeera nti mu butuufu mu Uganda tulinamu abavubuka nga beerekereza ensi ne basoma eddiini yaabwe y'obusiraamu. Puroguramu ebeerako ogirabe ssaawa 10 mpaka ssaawa 11 buli lwa Mande mpaka Lwakutaano, ate nga Musa Sam ku Lwokutaano onsanga mu puroguramu gy'obeera ssaawa 12 mpaka ssaawa 1 ey'akawungeezi. Mwerabe. GTV for unity and development. GTV for unity and development. GTV for unity and development.